Ochalaba okwanjula n'embaga. Turaba ku Delta TV tukole webale nnyo webalire ddala tuli wane eno mu Buyikwe ku kyalo kye bayita Buwoomya si kyekyo Buwoya bajogedde etya era gabuna yetugamba nti tulina omugole waffe afuuse ensonga olunaku olwaleero omwami we yatukidde mu banda ate omukyala naye ali wano era nga nze abankozeko enviri ne makeup n'okunyambaza gomesi beba Sharita's Bridal ate be bakoze ne ku mugole tumukozeko enviri ne gomesi yakubiri n'enshanana so senafuluma mwesooka ne bagaa kiki kino n'eyokubiri bagenda kuba nduulu okitegeera banange oli otya ndi bulungi mami Sharita gamba otya ndi bulungi nnyabo mwebale kunyiriza amiina banaye nnyumye okitegedde nze nanneewulira era abagole bagambe abagole nange abagole mwenna abali eyo banaye temunoonya walala mugenda mami Sharita balina keya otukaali n'owulira ng'otandise eddala okubeera omugole naye bakolako ndoza mundaba wennyumye okuva kaviri makeup lugoye kagato byonna bya mami Sharita kale ddi owulira otya mpulira bulungi mpulira essanyu mpale ku high five bale kubaawo mukwano olunaku lwo walingo olulowooza nga lunaafaanana lutya naye nali sisuubira nti lujja bawe luti naye baneemususse nyumye n'empita we nasuubira okuba amiina wali osuubira nti lujja kutambula lutya oba wali oyagala lutambulenga lutya nali njagala lutambulenga lutambudde leero bannaye munkozeeko bulungi amiina nsanyuse amiina kyekikuwanguza mukwano ekikuwanguza omusajja bannaye bukakamu nampisa oli mukyala mukakamu mazima mwasinkana ludda wanyobo mwani anti engeri omwami gyali omusawo era nali ndwadde nga ngenze amishaita ne tutandikiraawo ne banzijanjaba paka munda kino kyakoze ki kyoyagala omusuubiza banaye musuubiza okumwagala ebbanga lyonna okumuwa ekitiibwa n'okumuzaalira abalongo mwene gwe twakubye ina iye naye n'otugamba muteekeko erinnya esi yalitegeeza Simon oyagala mugamba ki njagala omugamba yonna gyali Daddy Simon banaye nkwagala webale kunkola byabalungi byonna webale kunteekamu ssente banaye webale na butwanswaza bambi ababadde beeyogeza nti omukolo biki bagambe okuva n'olwaleero bakikakase nti ebigambo bibaweddeko tebakyana kye batugamba yegwe mukyalani nze mukyala Simon omubwati ate naki nalo wanswaliza abaali beeyita bakazi okunsinga abetende ennyo okunyirira wabaŋŋondeza abaali beesunga kuvuganya nange obululu tebwawera mwaswala wansija waaba bangi ate era n'enkwanjula
mwana gwo kikubye. Banange. Mwe balina mwe konjagala. Bana ndi musanyufu. Mami Shatandi musanyufu simanyi nanyinza kukugamba. Naye mwebale. I wish you the best. Amina. Kale mukwane wali wakuli emabega yani ona ate na yanyu nnyo bwati. Onaye mama wange. Yazalwa olulungi bweruti. Olutamuswazi. Banange. Mama nga tusanyusa okulaba nnyabo. Kale nnyabo. Ate mama naye nganyumye kankwatireko mukwano. Nyumye nnyo. Mune nina okunyumira omukolo gw'omwana wange. Omwana w'omulabye. Mune nazala emboko. Okitegedde naye gwe yamuwa ku bulungi. Nange ondabye. Emyaka gigenze naye era ki. Muli. Era. Oyagala mugamba ki muwala wo leero nnyabo? Omwana ono kyenjagala omugamba. Nsooka kumwebaza buwanguzi. Ebale kuwangula bambi. Ebale butanswaza. Mwanange ebale kubeera wampisa. Onswaliza munnanga abantu. Kye baali balowooza si bye balabye olwaleero. Yeesigamye ku ki okubeezawo amaka ge? Kyabasingira ddala okwesigamako. Yeesigamire ddala ku Katonda. Kubanga yasinga byonna ate yakulembera byonna ate era ebimuleeta okuba omuwala. Ojja nakapya ki ng'oddayo? Banaye nzija n'obukodyo bwonna senga ntendese nzijudde. Asinga kuwomerwa mmere ki gy'ogenda omufumbirwa? Asinga kuwomerwa nnyo kawunga n'ekinyanja ekikalu ne lumonde. Mugaye ngenda bifumba. Banaye ngenda bifumba ate nteekemu n'eggono lyonna. Oyigana olusoga? Yeye ndumanyi. Mugambe nti omwagala mu lusoga. Bana mwami wange omulungi Mukisa bana nkwenda ino webale butanswaza webale kunenda bano nenze byonna byonna ndi byentasuubira. Tova ku Delta TV tukole ate tugenda kubanga twongera okunyumirwa omukolo Sharitas by the World ye mwambaza gomeseseko ey'okubiri ku mukola konviri fa bakoze cake ate tulwalo ne ku Delta TV tukole ate ne tugamba nti tugenda kufuna n'omugolo mwami banafa banjovu estates gye bali nnyo gwamaze okola omukolo ogenda ofune poloti ku kibanja mpola wali eri Nansana ku Njovu ku Nansana Business Center ate ne Malakai Ecology gye eri abagala okusoma enviiri looza mulaba kye tukola abana tubayigiriza okukola ku bagole nkwagala nnyo tovaawo yenze Sharita mazima wanvu ne mukyala Simon omubwati. Mama yakolamu omuzindaalo guno omwana omuwala Sharita Mazzi Mawanvu mami eyakolamu ku Delta TV mami yakolamu tubuuzeeko kale nnyabo banange nsanyuse nnyo okubalaba ku mukolo guno ogw'ekitiibwa era mbalabusiza nnyo mwenna mu biti byammwe ndi musanyufu nnyo kulwa Saara n'omwami we Simon bannange nga mukoze omukolo omulungi nga Saara nga banange mukoko waliwo gye bayinze nno okawulidde don't disappoint banno omukolo guno tugenda kuba nga tugulaga ku Delta TV tukole era nga ffe batuyita aba Sharitas by the World ffe abakoze mugole enviiri ne makeup ne tumwamaza ne gomesi era ne jagiramu ey'okubiri ne mulaba nze kyendabye bannange era nga ffe abakoze ne keki ye naawe osobola otwesiga mukolo gwe banaye mbaagala nnyo mukama bankuumire mukwano gwange omulungi atulaba ku Delta TV tukole tukwagala nnyo tuli wano n'omugaga omubede Madi Maleyi bannange mwami Mukisa Simon wangi madam sibyotya sebo osibyotya banayijewa kikoze dala oyingiddewo ne band ompuliridde obwama ku kyalo yenyawo ne bagamba mugaga kyoyaze yenyawo
Oli otya leero? Bulungi. Nkulaba. Ate goli otya leero? Nange ndi bulungi. Bana yo bali kwambaza mukyala wange. Amina. Nomanyi nga anyumye. Anyumye nnyo. Ate linda ajjeko ogwokubiri. Simanyi oba onaamutegeera. Ddala. Naye ndabye olugoye. Naye walonda bulungi anti. Wakikoze. Naye anyuma mangu. Webalire ddala. Mukikoze mutya okukola omukolo gweguti omulungi ogw'amaanyi? Engeri gye tukikozeemu omukyalo oyo twatula naye ne tuteesa. Ne mugamba kiki kyoyagala tukole. Naye nambuza kiki kyoyagala tukole. Ne tukubaganya ebirowoozo abantu babiri. Twasalawo nti kino kye tulina okukola. Era tukikoze. Weeyanjule mu bitiibwa byo byonna bakutegere nti ye gwe. Amannya agange nze bampita nze Mukisa Simoni omusajja omusawo. Tajjanja bisolo n'ajanjaba abantu. Kitegeera weyajanjabira ne Sara. Sara mujanjabira ddala ate naye nanzijanjaba kuba naye musawo ye nnyabo. Oyagala mugamba ki olwaleero mukyala wo? Omukyalo oyo mwagala nnyo era musuubiza nsijja muzzaako. Ako kakulu kaddemu. Musuubiza nti sijja kumuzzaako. Wali mu kamera omugambe Sara. Sara nkusuubiza banaye sigenda kuzzaako. Njagala obeera omu bw'ati. Naye alabika tali regular. Biki ebyo byakola ebikuleetedde okulayira nti oli muzzaako? Mwana muwala oyo alina laavu. Anfaako okuva ku bigere paka ku luveere. Waddayo eka. Andabirira nga bebi. Ku nnamba ye wasevingamu linnya ki? Erinnya mulimu besiti. Nekitegeeza ki? Mukwano gwange asinga obulungi. Nebaza Mr. Kiwanuka oyo yabadde chairperson w'olukiiko nga yakubiriza meeting zetutuula. Nebaza Mr. Mbale oyo mukwano gwange asinga. Nebaza Reverend Kosa Mutuliraba atusindikidde Saala buli mu ngeri zonna. Omukolo ne gutambula bulungi. Nebaza mikwano gyonna gye simenye. Ogera okunjagala nange mbaagala. Amina. Tebo, Bestman we bali kubeerawo. Kale mukwano dia. Omukolo gutambudde gutya? Gutambudde bulungi nnyo ne musanyufu nnyo olwa muganda wange Simon byakoze. Era nga mugambiriza nga kikwanga kibeera bwekiti. Nga bahati yakitagula ku muzuri. Wabone bazanya abateeta TV, wabale nnyo mulimu gwemukoze wabale ddala, wabale nnyo mubale ddala. Wabula kiba wagizibwa mmwe eri ffe, ffe baani. Mukisa. Banange omukolo gunyumye nnyo katwogera okubanga tukunyumirwa. Bannange bano abaana banyumye ebyono Delta TV byekola, Sharitas by the World byekola. Tubeera ku mukolo gwo ne tukwogeramu vibe. Bannange tovaawo kwagala nnyo laba laavu gwe. Baba kapunga banji. Kusaba let it way, omkwano gukule. Kusaba let it way, omkwano guwangale. Muwe haga. Naye omwana wange ono. Muko. Unanidiye. Nzize. Yogera lusoga ndiye niye kusaba. Mwana oyo mumpe mu butongole. Ebigambo bino ndibyogera kuva ku nkobe y'omutima gwange. Mukagere ko ndimale enezera pampa ate kwa musando linenya kusiba. Muwe wageza bingi. Nikugemye kokeno. Ndamusaba mwana mu butongole. Muko mbigambo byo nawe mudde. Atabanga yo muko hundi ida kulimba limba. Yagala mwala wange omwaka zindalo. Ibiri ndala 0. Awan, ansa mukuzia. Sana yobulamu ngasigadde mu kuka. Obulamu bwange n'obwonona ne wadde okukwagala okenyerema. Bali kujja lutanswaza. Bali nakunjagala. Bali twetikira. Basi kati akapo kano
kalimu ebibala bingi ogende ewaka olyengako mpaka wenaakomawo. Mulimu n'akalabo ak'essaawa, njagala buli lw'onaajambala n'otuna ku ssaawa otegeere nti mukyalawo omulungi ali waka akulenze. Mu kaseera kano mukwano tugenda kubeera nga tugenda mu bulango bwe tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugenda kubeera ate nga tukutuusaako ate omukolo gwaffe omulala. Tova ku Delta TV tukole Njovu Estate Developers, Malakai Ecology, Sharita's Bridewell, Sharita's School of Beauty. Katukomewo nkwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga.